abasajja babadde baavu mu kisanja kino 2021-2026 omanyi ensonga lwaki tewabaddewo okwekalakaasa kyokka ne weewuunya ne bana aba opposition abeeyita aba opposition nga bagamba Museveni ali kaweweevu ng'olabyeyo okwekalakaasa kwonna naye nga tebakimanyi anti kati gwe tokimanyi gy'okoma okunafuya omuntu nga tasobola kuteekako maanyi ate gy'akoma ye okunafuwa naye bannange wabeerawo abantu abasinga okubeera ne mumenta mu bulamu be bawagizi ba Nuupu mulinga baasenu teyawangudde ekikopo okutagwamu ssuubi anti kakati kankubulire kino kikugamba omuwagizi wa NUP nga tayagala muvujjirira nga tayagala busente si bino bya kanjogere nnyo bandabe bampite oyo ne bw'omulinnyako n'omuggyako ekigere asigalawo n'agamba kasito tutte bulamu ate ne bw'otwala obulamu agamba n'obulamu ne bw'onoobutwala era togenda kutwala mwoyo gwange era nze whatever you are our leader of opposition you deserve it. Yeah. So and with his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo sirina nawe nyiza mwebaza kubanga kimanyi dino Raymond Mujuni singa naye yajja oli mutwawo yabagizi ba Nuupu babika bibiri. Yes, waliwo omwali emotional actually abawagizi ba Nuupu tulimu ebikanga bina waliwo ali emotion ayagamba ati oyo yagamba temulayira temulonda leader of opposition mubizire oyo ali emotional agenda okutegeera nga afunyeyo omuntu najja natwala namuga nti etteeka ligamba bwe riti bwe batagenda kulayira era wajja kuvayo amalindirizi gajje gajjuze ebifo ebyo era gavumenti ekole ki egende mu maaso ekyokubiri omuntu ng'olwana ng'olina n'essoosi w'osobola okujja ekyongera struggle y'okugenda mu maaso tolina kwezibikira. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyo nga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Alright, tukwanirizaako ne radio sinziro kupate ngo tulaba akamugezi koda kololo tumbiliona ko lwalero macha tuntu wonna wosinziro kupate ngo tulabira mu gwanga lya Uganda. Yeah, we miss you so much. Tugeza ko kubate nga tusinzira no wetuli nape tugeza ko kwata tugata ku dobozi lya fe. Baganda bapabali wakati mu kutulabira wano twangala na mu wano toyanzanye bisede bisinga bagamba mbona bitawe kwa kitibwa jabeera naye at least tubalimu nebisigala mulaba nedda so we appreciate you guys ekyo byaliwo edda nti ebisere bisinga tebatera ku appreciatinga muntu java naye olwaleero byakyukamu byakyukamu nti ewamwe bwe bakugaana tosobola ate kwekakaatika ku bantu balala oba kitegeera unless nga gye bakuganye olina kye wakolayo ekyakuganyisa oba ekyakugobayo naye tosobola kubeera mulungi ewalala ng'ateeka toli mulungi tosobola kubeera nga otwalira abantu ab'emitala obuyambi ng'eka tewateekayo ate tosobola kuba nga ewaka wateekayo obuyambi kyetegeeza ewaka gy'ozaalibwa gy'osibuka nga wateekayo obuyambi
n'obutwala newala oga nti wakati tebanjagala ebintu kati byakyukamu biba tebigatta. By the way ebintu ebimu ebiwandiikibwa ziba ndowooza z'abantu na analysis ng'okimanyi nti n'endowooza yange omuntu asobola okugiwandiikako ekitabo abantu ne bagibayinga endowooza yange nga nze conscience yange byenzikiririzaamu omuntu asobola okubiwandiikako ekitabo abalijja mu maaso eyo ne bagitwala nga bonogamba nti bwe kiteekedde okubeera. Alright. Nze Kakalamu the answer mwami Matovu Junior mutabani wa Mbega gwe tuli nayo nako olwaleero tukkiriza nti nno bintu bibeera bingi ebigezaako okukwata bitambula all over the week. Mulimu gwaffe omukulu gwa kugatta ku ddoboozi okusinziira ku ekyo kye tuba tulabye ne tuwa our opinion oba nawa his opinion ogwage gwa kumuhostinga ne mutuuza wano nange ne muwulirizanga naye gw'omuwuliriza era n'obeera nga okwatagane n'obeera ng'ovunaanyizibwa kyenkanyi ku byenjogera. Kituufu. Kuwuliriza ng'abalala bakuwuliriza. Waliwo wemba nga sikiriziganya mu ndowooza era ewamu ne tukkiriziganya. Kyova olaba si buli kimu kibeera mu yes. Waliwo wamu wekukaayanya mu mukono ga kirimu ekyo kiba kitegeeza nange engeri gye nkitegedde si gwe oba okitegedde. So tetuwenkana akanera tetufaanagana. Mu puroguramu eno wayinza obbaamu ebikunyiiza ne mubaamu n'ebikusanyusa ebikuyigiriza n'ebitakugattako. Kiri eri gwe kupikinga kyolowooza nti kikugattako era n'olaba nga kirina gye kikutwala mu maaso mwekyo tugenda okubeera mu nsi eyawamu etusobola okukwata tutambula mpolampola. Njagala okukwata nategeezaako bagana nga bali mu North America bali mu Europe abagezaako okukwata mu considering okuba ate nga mugezaako okukwata mu looking up another option wakati mu kukolera wakati ku mutimbagano ng'owulira olina ekintu ky'oyagala okuba ate nga weekolera ng'okisinziira ku ssimu yo oba ku laptop yo oba kikolerako anyway nti n'oba ogenze for vacation nga omulimu osigala otambula olina control ku kyokola nga tolitokolera mulala but you are working for yourself. Kwanjulira enkola ya digital franchise business enkola nebadde okumala emyaka 5 mu nsi 26 sako ne location na 7 eri tested nange mwenyewe including myself I do njikola era ngeza kukwata nga nsharingirako n'abantu abali mu looking ekyo kyennyini kye bagala okukwata nga bakola ng'oli ready to learn ng'ate ng'oli coachable ojja kukwata nga ogenda ku website yange ya www.g-bfn.com bw'ogendako bajja kwanjulira bajja kuwa pre-webinar training first esooka clarity first before even thinking about nteekamu meka ntandika ndefuna sente clarity first so kogenda olabe ku pre-webinar training eyo bw'ogiraba oba olina wotategedde enamba yange y'essimu kwerinkubira nja kuwalkinga through then tugende nga tutambula step by step owulira be making the sense that's how we take an action but there is no way jengendo jetuva okubanga bakankubira nga nteekamu meka ntandika step by step okole due diligence yo okifeelinge olabo bakiyinza okukolera sense oba nedda that's how we shall move forward. So wekitewe kiri mubeera bwetyo. Amina. Alhamdulillah twebaza Mukama Katonda atulinyisa amadaala buli lunaku era nga woba wabadde oba nze neyogerako nga nze wenabadde olunaku lwajjo tweyongerayo tugenda tweyongerayo twebaza Katonda. Okay, weekend bijibadde bingi ebitambudde mubaddemu okulonda lead of opposition side officially yalangiridde cabinet gyegenda okuba ate ng'eddukanya nayo government yekisikirize ng'egenda kuba ate ng'ekulibwa omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi wa lead of opposition n'abalala abazze baddiringana. Joel Ssenyonyi bamuteekamu nga bamwongedde ekisanja ekyokubiri and I'm so happy for that. Nabadde si you know I just appreciate Bobi Wine engeri picking up the young generation yabanonyamu because Joel oba omutunuulidde nze nga yakatandika kubanga yajjanga nnyo kusimba awo nga tana kufuka MP kati nga show yange yakawungeezi evaamu be baddamu ng'avuga kyali yawo kijjukire kyalinga kyeru oba kyali ku UAP awa simumanyi nnyo obulamu bwe okuleka nga nanyumirwanga nnyo amawulire ge oba yasooka kukola business news ku NTV. I think yakolako amawulire g'ebyobusuubuzi like business news I think nga tanaba kutandika ate gasomera ddala nanyumirwanga nnyo amawulire ge nze NTV nanyumirwanga nnyo ng'ovudde kawungeezi which was like an addiction to me nayagalanga nnyo NTV is it tonight? Yeah, I think it is tonight.
agesatu ago namulabako naye nga wonalaba omuntu namulabako just juzi awo Bobi Wine yali alina batuyita ku Africana olunaku lwasooka ddala okwambala t-shirt obwa red nga bali mu OTT n'atuyita nendaba Joel naye nga just muvubuka ordinary youth tatujja alisimanyi ayogera luzungu lwe fe tuli eno Bobi atulese bamawulire fena tuli awo ku Africana so nziramu okuddamu mulaba nga bekote ekifaananyi nga naye ali ku speed nga bali bwe bati ekifaananyi ekyo ate kigenda kusigalawo mu byafaayo nti n'eggwanga lyaffe bwe lirinunulwa ne tufuna obwetwaze okuva mu mbeera gye tulimu olwaleero ekifaananyi ekyo kirijjukirwa ng'ekifaananyi ekyaggulawo kye twandiyise ekkubo lya revolution nzijjukirako abantu balinga bana Joel Ssenyonyi Kanale Mugume Raymond Mujuni Epas ndowooza ne Selector Devi I think Selector Devi kwaliko n'omulala awo okitegeera that picture oba that photo carries a lot of message to the struggle mu kibuga naye ku Africana nga babiteesaako naliwo first day nyini naliwo ku Africana so ne mulaba Joel kati neziramu omulabawo nga bamufudde omwogezi najja nga okusimba naye nga mpita nnyo kadogo bwati omanyi Joel oyo kangambewe nti leader of opposition alina ebintu biringa bisatu amanya oluzungu ate omanyi kibi omuntu okubanga omanye ekintu obanga olina talent nga tokimanyi nti okirina naye he is aware that he has good English. Okitegeera? Another thing kyotasobola kumuggyako he's a clean man. Obanga nti musajja muyonjo. Byotasobola kusanga mu bavubuka. Okitegeere? Nti baduka n'okumwogerako bana bewandiisa abaseddekezi baduka n'okumwogerako nti olw'ensonga nti amanyi okwerabirira nti enviiri azisalira Nairobi. Abasajja bagamba mwalinnye ennyonyi n'agenda nasala enviiri e Nairobi naye na blackmail. The guy knows what looks nice on him. Obukitegeera? Appreciation ne principle naye tugimuwa. Kakati tosobola labayo tosobola kwebaza Ssenyonyi n'oteebaza omuntu eyali gye yali n'afuna ekirowoozo n'agamba titwagala kukyusa Uganda naye tulina kubeera nabaani n'agamba eno ku NTV ndabayo omusajja ono n'amuyita ne boogera bw'oba owulira engeri gye baasisinkanamu ne His Excellency otya kye bayita amaaso ga Kyagulanyi president wange yali azala wooli ngalowooza ono talina kyamwogera anti amanyi oluzungu okategedde alabika bulungi omanyi omuntu ne bw'oba nga toyina ssente ng'oli yala naye nga mu bwayala bwo osobola okwerabirira omuntu n'akutunulira n'akwa-identify nga n'agamba nti this is so and so and he is working with this company. Kati His Excellency oba Kyagulanyi Ssentamu era abamu abaazalawa olwaleero bagamba singa natekinga risk nenzikiriza challenge eyo nandibadde siri kyekimu. Risk gye yatekinga yali eki amawulire nga vuddemu kangende yayingira ensiko naye kati it is worth it. Kati okimanyi nti waliwo abasajja Kyagulanyi president wa National Unity Platform be yayita ne bagaana nkweyomu omanyi omusajja gwe bayita niyono I think even ne Mujibu Kasule yamuyita yali yesimbyewo ku bafufa nga yagala muwa kaadi nga bulugamba mujje tukole kino. Waliwo n'omulala bamuyitaani musajja yasambanga nnyo yaliwo express Semwogerere I think Semwogerere yali yesimbyewo ne kubwa kansala side ze Makindi eyo ne bamuyita bamuwe kaadi. Omanyi teri kintu kyangu nga ku marketinga muntu already ali mu bantu yali ayagala kubeera kansala Semwogerere oyo bamita simu yakubanga I think yakubanga midfield ya Express kati ne bamuyita ne bamugamba nti bamuwe kaadi ya NUP n'agaana naye
NUP amala okusweepinga mu 2021 yejjusa agamba singa namanya nanditutte. Mujibu Kasule yali I think Mujibu Kasule yali yesimbye ku bafufa yali ayagala kwesimba okubwa Makindye eno Makindye West wa Alan Sewanyana era ne bamuwa kadi ne yekomomma naga nti nja kwemalirira kati kulinnya lya Mujibu ne bajijjako ne bajiwa Alan okufuna kadi ye yasooka kwali kukanya wakati we ne yali afunye kadi nenga mu kyetwandiise normalization wali kadi bayita bajimuwadde mu 2021 kyobula nti ne royalty ye teyali genuine okuvira ddala mu ntandikwa yakimanyi kyenjogerako kakati oliwo omuntu omulala Dr. Stella Nyanzi namu hostinga nga ku Baba TV ye nyini yangamba nti Kibanda yampise ampe kadi nga baagala nkwate kadi ya Nuupu mu Kampala Central mu Kampala District as woman MP nga Shamimu tukyatagala nabo Shamimu olwajja kuba kansala nze nayogerako ne Shamimu twalina ebbajjo twalina ku radio ya Balamu awo wabweru ne tumugamba omanyi oba MP buyinza okukumenya oba MP bulekere Nyanzi gwe jangu kubwa kansala bw'otuuka mu kanso ogenda kufuuka deputy ogenda kufuuka speaker kubanga olina ebisaanyizo nga naye akkiriza Shamimu yali bubi ate ye anti kati yalina linnya abantu bali tebamumanyina nnyo kakati Stella Nyanzi n'anyooma yazalawa omuntu omulala yazalawa nga bamugambye ajje ku NUP yali Katolubwama abo bonna benjogerako nayogera nabo one on one nga bazalawa naye akalulu bwe kaggwa ebintu ne bikyuka ne batandikaga kale singa kakati Joero okulekayo NTV blood wange mu Kampala emikutu egyali gisinga okusasula obulungi ku budde nga bakuwa akasente ye Nation Media Group eyo gye mmanyi nedembe ya mmwe ati dembe ya NMG only that radio station and TV station oba entities under NMG be baali balina kiwandiise ennungamya entuufu ey'okusasula naye bw'oleka omulimu gwa NMG noga ngenze mu politics era nze whatever you are our leader of opposition you deserve it so and with his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo sirina nawe nyiza mwebaza kubanga okimanyi tino Raymond Mujuni singa naye yajja osanga olwaleero yandibadde mu parliament olwaleero yali amwagadde nakati ayina omanyize following tweets ze oyo Mujuni ate yali yaddawa akyali I think ali mu private like journalism nga bwolaba Solomon Serwanja Solomon Serwanja yava ku NTV nagenda ku NBS kalina kola organization yeyiye Bob yali agadde Mujuni oyo Mujuni yali eche yali amwagadde kwasikitegera ati labayo he's multinational nti atunuulira nti Bisekezi avaawa nti ava Nakasongola what is in Nakasongola waliyo bebayita abaluuli Bisekezi yali abafaanana abaluli baffe kati naye nga ye eyamulonda eyamutunuulira his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kwera na muntu gwatamanyi oli president tasobola kubona tasobola kuleeta kakalamu zali agenda nali ngenda kujjanga ku Abanyala ulira sebo tonzala wase sisobola kuzalawa ate kankubulire ng'oli ne president wa bantu abanyigirizibwa Kyagulanyi Ssentamu ne bwoba tolina linnya mu lunaku olwo nali ngenda kukuba kayunga eyo njagoleze abe kayunga amalongo omanyi omusajja gwe bayita nsi tebasoboka nsi teyatundibwa nsi yonna Kapere yaliyo ng'alina erinnya lye naye bwe bamukwatako ne bamutwala ku nnyonyi Kapere yasigala kyekimu abantu bangi nnyo nze simanyi kyenjogera ku Kyagulanyi sebo tugende maaso so munange njagala omulireko ku mwami Mwiru ono yati Mwiru abaddewo oba yabukidde tokoti Mwiru yaliwo actually kino kisanya kyakumeka nga ali ku Nuupu nzinga badde simuli ku Nuupu kyekisooka kati ate uli yali mu FDC inga bamwesize mangu muteeka mu bifo ebirungi kati Mwiru bwe yagwa mu kalulu ka 221 yalaba n'agamba nti emmotoka gye nsobola okutambuliramu n'entuusa gye ndaga erina kubeera ya Nuupu
FDC n'agita n'ayingira NUP nga tewaliwo yadde kyewandiise nga bano gaa nti oba kifo kyakujjuza najja nga tewaliwo competition yonna naye nga mu kujja kwe ayina ate kyagatta ku NUP. Wamaanyi nnyo. Paul Mwiru is a lawyer. Munnamateeka. Oyinza okugamba nti obukugu bwe oyinza okubugeraageranya n'obukugu bwa nga bolaba kati Honorable Council Medard Segona. Oba okitegeera ate sigamba bugambi nti munnamateeka. He is a practicing lawyer. Okitegeera. Ekyokubiri Paul Mwiru ejjinja ebbanga lyonna mu mitima gy'abannajjinja mwali bamunyaganga bunyazi. Bale manyali munga luno lw'abannabeeta kwampuya y'abannabeeta ono musajja ebbanga lyonna Paul Mwiru yalwananga na Nabeeta. Kati nga Paul Mwiru wa opposition nga Nabeeta wa NRM. Era nze muneyo mukulya Paul Mwiru nzobongo babande bungamba si ono Nabeeta nga mu nedda Nabeeta wa NRM. Abasajja nga bayambi bango okwesiga omusajja. Nedda. Bangwa gwamufudde speaker kiri kigaani ate bamwogedde sime ye chief whip. Ye chief whip. Yes. Yeah, kati yalinga bona gamba yakubiriza ababaka ba opposition bonna ku ludda oluvuganya government oba oluwabula government. That is a big position. Kati aba yenkanani eri njagala obigirageranye bo era neri wabeerayo chief whip. Kati eri aba yenkanakana ne kati omanyi kati anti ebya Museveni biri fane we yabadde alonze nga chief whip omukyala Justin Kasule Lumumba ate si mubaka wa parliament. Nawulidde nga bakuba akasimu nti abange ono gwe mbadde mpadde ogwa chief whip mubumugyeko kati mubuwe gundi kubanga ate oyina okubeera ng'oli mubaka wa parliament because okubiriza ababaka ba parliament oyinza okutya okubiriza ababaka ba parliament ate gwe nga toli mubaka. Museveni ebbanga lyatufugidde ekyo takimanyi ate tomunenya emyaka mingi. Museveni yakugamba yafulumye ulira ya 26 Museveni yakugamba nti at 75 a person is not mentally able okugoberera ebintu nga ebitambula. Himself yenyini yakugamba. Actually yenyini n'agamba nti at the age of 75 tasobola kuddamu na kwesimbawo. Era nze omu kubakkiriza nti President Museveni ayinza okuba nga yakoma okutufuga nti annaweza myaka 75 ng'ababadde bafuga nga ayina emyaka 75 balala nnyo lwakubanga ye waali nga bolaba bakayita kakokolo scarecrow. Omanyi kye bayita scarecrow? Kale aliwo ng'ekifaananyi. Kale aliwo nga pulezidenti naye nga abakola obwa pulezidenti si yeye. Ekyo kiri okay? Ng'okimanyi nti nno sooka oleke ng'okimanyi nti mu kabineti ya Museveni ekisooka ekiragira ddala nti eno regime gye yagambye regime no what? No sleep, no corruption. Kati ate ne batandikira ku corruption eririgo ekiriwa nga 26 May 2006. Oh, President Museveni bakyusa copy and paste nyina mukwano gwange kati kankubuulire ensobi ze bakoledde mu appointment ya minister ziringa ensobi ate tezisonyiika kati eno ya date tesonyiika naye bamaze ne bakomyawo endala anti kani nga mumaze okuva omanyize nabagamba guno omulembe gwa Kyagulanyi mulala nnyo nabadde njogera waliwo omukirayo nti atera okujjawo enkolera bweze nabuuza what is the Ebola situation in Uganda nze namugambiddewo it is political nangamba you're right okitegeera muzungu nangamba nange nkiraba it is political nambuuza ne lwaki president wammwe tayagala nsi yammwe kubanga bwe weteekako ekintu ekikyamu ensi ziku blacklistinga ne mugamba nze Museveni ensi yaffe tajagalangako aginuunamu agikamulamu agijjamu naye tajagalanga agikozesa bukozesa lwa nsonga gwekimanyi nakugambako nti Uganda tebeerangako nabutujju zino bomu biki baatulanga butuuzi ne bagandi kati bannange nga Ministry of Defense teta sente nga tetulina sente twetaagayo operational budgets
ezo zibajja mu kiwandiise unclassified expenditure oba budgets kati tezisobola kuvaayo nga tewaliwo need okutulisa abantu babiri ne bafa ne bagamba nti no sente zeetaagibwa okugenda okudeployinga tekiba kizibu kyovula nti no mu biseera bya kale kayihula obusamba mu Kampala bwabanga bungi lwaki balinga bakozi ba sente nga bazikolera mu operations buli wabeerawo operation owulira nti no tiagas gundi ebimotoka bivuddeyo obukadde ng'ebikumi ebi ate mu kashi sigala nti no bagenda kusayininga check zifuluma abasajja babadde baavu mu kisanja kino 2021-2026 omanyi ensonga lwaki tiobaddewo okwekalakaasa kyokka ne weewuunya ne bana aba opposition abeeyita aba opposition nga bagamba Museveni ali kaweweevu golabyeyo okwekalakaasa kwonna naye nga tebakimanyi anti kati gwe tokimanyi gy'okoma okunafuya omuntu nga tasobola kuteekako maanyi ate gy'akoma yo okunafuwa naye bannange wabeerawo abantu abasinga okubeera ne mumenta mu bulamu bebawagizi ba Nuupu mulinga baasenu teyawangudde ekikopo oputagwa musuubi anti kakati kankubulire kino kikugamba omuwagizi wa NUP nga tayagala muvujjirira nga tayagala busente si bino bya kanjogere nnyo bandabe bampite oyo ne bw'omulinnyako n'omuggyako ekigere asigalawo n'agamba kasita tutte bulamu ate ne bw'otwala obulamu agamba n'obulamu ne bw'onoobutwala era togenda kutwala mwoyo gwange obugumiikiriza kikulu ate n'okulemerako kikulu misaaki ajja kukubuulira wa gye yatandikira ebifaananyi ebimu bivaayo ne bakulaga engeri gye baalingamu mu biseera byabwe eby'eddembe nga naye yennyini waabitunulako neyetunulako n'olunaku olwera agamba mu butuufu nvudde wala kakati teriiyo ne Museveni yennyini kabere kayinda otafiire baagenda okuyingira Kampala nga engatto ze bambala tezifaanagana ekyo si kivumo it is the fact baamala emyaka 6 mu gundi mu nsiko naye nga tasobola kwawula mmere enfumbe na mmere embisi bwewooma kubanga ekyajjanga kyabeeranga kyakutaasa bulamu kati balyoke oba kitegeera kati owa Nuupu njogera ku muntu wa Nuupu atali emotional omuntu wa Nuupu ali emotional yoono temulayira abanaye temulonda leader of opposition tafuddeeyo kumanya oli mutwawulira abawagizi ba Nuupu babika bibiri yes waliwo omu ali emotional actually abawagizi ba Nuupu tulimu ebikanga bina waliwo ali emotion ayagamba ati oyo yagamba temulayira temulonda leader of opposition mubizire oyo ali emotional agenda okutegeera nga afunyeyo omuntu najja natwala namugaa nti etteeka ligamba bwe riti bwe batagenda kulayira era wajja kuvaayo amalindirizi gajje gajjuze ebifo ebyo era gavumenti ekole ki egende mu maaso ekyokubiri omuntu ng'olwana ng'olina n'essoosi w'osobola okujja ekyongera struggle y'okugenda mu maaso tolina kwezibikira olina kusigala ng'oli ku front line ekyokusatu front line terina kubeera emu nti social media singa tubadde ku social media kokka nga TikTok n'oweereza ebyo biyinza okujjako omuntu ali mu lutalo TikTok yokka noyogera bwogezi noyogera kubanga olutalo lwa Nepal Kenya ebisinga byali online kyetegeeza online nga teriko action ekola tomanya lunaku lumu isobolo tokitegedde era olinga abali emotional buuza batya owa Nepal bw'alaba message ku TikTok negamba tulumbe ng'agifowandinga nga atekega action nga balumba naye ffe tusigala ku TikTok kokka anaatulaba kati ekyo ekyanaatulaba nga ndi ku ssimu wano wokka tekisobola kujjako omusajja alina mundu kakati nga tuli wano n'abalumba ku ground gye bali n'abali strategic abali mu kyetwandiise international engagements kati nga kati president zaliko saawa eno behind the doors gwe tomanyi gwogenda okutegeerera nti nno Kyagulanyi aluma era akaluba bw'omulumako akaluba akubangulamu amannyo lina bamala okusoma bajeti ya 2026-2027 lumu July ogenda kuwulira olwaleero amafuta tegali mu nnusu nga 8 ojja kuwulira nga amafuta gayingidde omutwalo
Kyagulanyi effect. The Kyagulanyi effect. Ate mugirabe in a positive manner. Embeera eyo ekuyitirireko gavumenti enough is enough bana abasajja batuviire. Nga bannayuganda banaku. Nga bannayuganda bali bubi. Etteeka eryasoose okujja. Prime Minister lyalese mu Parliament yasabye ba ministers bongezebwe okuva ku 21 okutuuka ku 53. Batutandikiddewo. Kati kuba kafaananyi ba ministers be bayongeddeko balinga 30. Oyo minister buli minister agenda kufuna emmotoka, agenda kufuna abakuumi, agenda kufuna secretary, agenda kufuna buli minister alina okusasulwa naye abalala bamwe. Gavumenti yabadde ekola magia oba merging of government institutions and agencies ngegamba twagala kusala ku expenditure. Ne bagamba ekitongole kya agriculture kye kiba kitwala UDCA, ekitongole kya gundi kye kitwale kino, ebitongole bibadde bisatu ne kifuuka kimu, kyokka yo eyongera kugaziya expenditure in offices. Museveni ekintu kye yandibadde asooka okukola nga tanaba kutandika kulonda bantu batali bannayuganda kubateeka mu kabineti ye, kusooka kusala kabineti baya half, kubanga ebiseera bwe bibeera ebibi nga toyina kyoyingiza nga ate ne byobadde oyingiza ebyobwereere obuyambi bukusaliddwako. Uganda bagenda gisalako obuyambi ate si butono bungi. Olw'ensonga nti nno ekisooka ebyava mu kulonda bano abali emotional badde gamba abali emotional abareactingira ku buli ekizze tebakimanyi nti eri waliyo engagements ezigenda mu maaso nga zidimandinga ku bye tubadde tujjanga tusaba tebikomaawo oba kitegeera. Kati Museveni kyeyandibadde asooka yandibadde agamba nti okusinziira ku wetuli ne wetulaga ekisooka ngenda kendeeza ku ba ministers. Kati n'owulira Kampala erina state minister, erina ne full minister, erina ne MP, ng'erina executive director, erina lord mayor, erina MP, erina erina ba MP ne mayor wa Kampala, erina ne mayor wa Kampala kyokka central. Otegeera kyegamba? That is duplication. Kampala Museveni bw'abanga abadde ayagala kujjawo kye bayita nguzi bino bye bali mu kunenya omukazi Anita Amongo, kye yandibadde asooka okukola okugamba nti no Kampala Capital City Authority eveewo, minisita wa Kampala aveewo. Tetwetaaga minisita wa Kampala nga Kampala okuva ku KCCA okutuuka ku gundi ya president otambuza na bigere oyinza n'okugamba nti no obuuka bubuusi n'otuuka wali ku office ya president. Gwe tokimanyi nti offices za president ziri mabega wa KCCA nga ate nayo yeetaaga minisita mulamba. Kati n'oleeta ba ministers abalala abatalina kye bakola. President ye nga president ow'eggwanga yeetaaga ku empoweringa ze wandiise local government structures. N'omanya nti no Kampala City as Kampala City erina Lord Mayor. Lord Mayor omuteekako just accountant oba gwe bayita bakawo chief executive officer kola emirimu gyonna bano ministers gye bakola. Lord Mayor emirimu gy'aba ministers gye mirimu gya Lord Mayor gye mirimu gya council. Kwegamba duplication and wastage of money is far beyond. Ba minister bali bameka babiri baliwa aba Kampala tina minsa kabanda ne Kyofa Togabi abo be ba Kampala omu state minister omulala full minister. Okitegeera kakati waliyo ministry nga bawulira nti Ministry of Agriculture. Kati Ministry of Agriculture luli nga Museveni tannajja Ministry ya Agriculture yagwanga mu government mugundi ya vice president nga vice president ya handling agriculture era awuliranga Dr. Samson Kisekka nga yalungamya ku byobulimi. Kati baddira Ministry ya Agriculture ne bagipatitioningamu nti waliyo minister nga yakwatibwa ku by'amazzi, Ministry of Water only mazzi. Songe yandibadde sijja kulimba off head sigirina ate tekigenda kutugasa lwa nsonga. It is a wastage. Kati waliyo minister omulala nga ye ali kubya
kati oyo w'amazzi ye ali ku fisheries bw'oba oyagala kumanya alabika yani ono oba John Buteme si Butime omanya amanya si Butime oyo Tom Butime oyo mulala okitegera agriculture nga bonogaa ebyobulimi nabyo birina okwo kwe kuli muwala wa Salon ompya Muhoza Muhoza muwala wa Sale nti bwati bulungi nnyo ng'olidda yakyegala Muhoza ili omuwala omuto dinako akakaana bulijjo kawala kasale oyo mwana alina omutima omulungi by the way sikimanyi nnyo kya mutima gwe mulungi naye alina omutima omulungi alina abantu ayambye abantu bangi nnyo simanyi na nsonga lwaki ayingira ebyobufuzi simanyi omutima gwe bagusobola ebyobufuzi kubanga omutima gwe mulala nnyo kakati olaba nti fisheries simanyi agriculture simanyi animal husbandry nga bono gamba ebyobulunzi nabyo birina minisita nga ye ali ku byabulunzi can you imagine wildlife akati tugenda kwata ku bantu babiri basatu bitwagala soko abantu bagasi banna Uganda mulimo Minister of Trade Industry and Cooperative madesi mulirangako ne abere tolo bamita Sanja Tanya siye tata wono mwale yali munopo yali ageno kwesimbawo obono mulala wow wali wono tane yali yesimbyewo wano omuwala omwankole ate oyo omulala naye nomusajja gwe ono ali mu East Tororo ate oli ali eri Hoima is it Hoima batagala kyo kituufu but ate bakekeza enyago kakati kankubulire kyekyo kye nakugambye nti bulungi ne Uhuru Salimu naye Oluganda alumanyi n'ebisoka abikuba tekisoboka ebisaanyizo osobola okuba nga obirina nakugamba olaba New York meya wa New York omulaba Mamdan okusobola okufuuka actually bw'oba otunulidde abamu ku baali ba president ba USA ojja kwesanga nga yali abaddeko oba meya wa New York oba senator oba okitegeera naye Mamdan ne bwa asobola okubeera senator ngavudde kuba meya naye tasobola kufuuka president kuba sitalina birthright yeeyo okitegeera kati gundi Barack Obama ekyamusobozesa okuba nti yalinamu kye twandise African roots naye ate nasobola okufuuka president obuzaale bwe bwa America omwana wo gw'ozaalidde mu America asobola okufuuka president wa America naye ate gwe tosobola yadde gwe taata we tosobola okitegeera by constitution ne mu Uganda Museveni yali tasobola kufuuka president wa Uganda kubanga by the time we yawambira teyali munna Uganda naye ate asobola okufuuka minister owawana atya nze wano ba minister osobola okufuuka minister bw'obanga olina obutuuze bwa wano nga naye tolina dual citizenship kizibu ddiwo olina kubeera ng'oli citizen w'ensi eyo okay a full citizen a full citizen obeera entitled to ministerial appointments okay naye bw'obeera ddiwo kakati kati kakalamu kankubuuze nze ndi munnauganda oba nazaalibwa Uganda kyekyandeeta wano waddukayo kati nkole ki ofuna obutuuze kati bwe nfuna obutuuze bwe Canada mba nfuuse mu ki fuuse mu Canada kati ate oyagala mbeere mu Canada ate nga mbeera Omunnauganda ati obeera waawo kati ebe naina tuli kwogera kwani awo anti nkulaga nti ekyo Katonda yakirekera ebintu biringa 3 oba 4 okubeera ne kale ezaawukana ekisolo kisobola okubeera embuzi eyinza okubeera ey'ebitanga ng'erina amabala amaddugavu n'ameeru oba ekinyonyi kisobola okubeera ne kale ez'enjawulo naye omuntu oteeka okubeera n'obutuuze bwa nseegi kati bw'obeera n'obutuuze obw'ensi 2 osobola okukola bizinesi osobola okuinvestinga mu nsi zonna naye tosobola kwetaba mu bukulembeze bwa nsi ezo yono desire Muhoza yoyo alina ensonyi oyo omulaba nti alina ensonyi kati ono maama we ne mu Uganda taliimu ndeka bambi oba ye MP w'ekiboga ono mukimunyarwanda
Omwana mama we dayira tabafaanana tasobola bafaanana abaana basale by the way bangi bonna befaanana bokka kubanga bamama banjawulo naye alina kye bayita ensonyi tasobola kutunula mu maaso bwati and it's not because she's oba ate ngaoyo omukazi oyo golaba omulaba oyo alina training yonna abadde akola bikize nakatani kumutegeera oyo abadde nga munoga nti y'omu ku bantu abadde basinga okuraninga errands za taata we ekyo nakyo kiri awo buvunaanyizibwa errands omanyi kyetegeeza errands gundi ku shoppinga nedda nnyo sebo kiki business errands ojoyisa otya nga munoga business nga munoga nti taata we alina business oyo yali gundi wa namunkekeera nga yagiraninga namunkekeera ogimanyi project biwulira ojukira namunkekeera simabatu tisigamba buno nti waliwo yali akisobola alina n'ensonyi era balava ensonyi azirina naye nga nze manyi nti no she's not a politician she's not a politician, she's more of a humanitarian than a politician, this woman. Kagamba kale eyo tuveeyo President Museveni tasobola kulonda bantu balina kitwandiise butuuze mu nsi ezisukka mu emu mu bifo bya bukulembeze mu Uganda. Okitegeera mu business osobola katolaba ono muganga ono wa Victoria University muganga okimanyi he's strategic. I know he's a good marketeer. Kati bobo musabula nawe okimanyi nti oligenda yona ne bakujjayo mu office kiri kuluma nze saagala office yonna bwe manga ngenda kukolera eggwanga lyange Uganda njagenda nga expert ngenda ku contract nedda ngenda nga expert from Canada kuba kati nyina ebintu byensobola okukola kati nono naye yali agenze nga expert era bamutwala nga expert ku university. Yes, kino kizze buzite ya kipulani naye nga soka weebuuze yafuna obutuuze obwe Canada siwo nga kiki yava Rwanda ebizibu byawa yava Rwanda ne bamufubutu ndo era kyamanyi story ye yava Rwanda story ye yateeka oyo mwana muzaale wa Rwanda story ye kyamanyi ne yaza ne story ye ntufe teko kubanga yimu ya Rwanda kati wulira bwabanga yali mu Rwanda nafuna obutuuze bwe Canada abwa Uganda mu kusooka anti wulira yafuna obutuuze bwe Uganda ina n'obutuuze bwe Canada by birth mu Rwanda entalo ze Rwanda oba obutabanguko bwe Rwanda ne bumusindike Canada nafuna obutuuze mu Canada kyokka ate yasibwako bamukwatako e Uganda ne bamusiba nga bamuvunaana okubeera mbega wa Rwanda ate gye yadduka asobole okufuna obutuuze Canada oba muntegedde nti muganga wa Victoria University e Kampala bamukwatako e Uganda ne bamusiba nga bamuvunaana okuba mbega wa Rwanda so nga ate ensi Rwanda muganga gye yaddukamu najja wano mu Canada n'ateekayo okusaba kwe ng'ayagala bamuprotecting ku nsi eyali yagala okumutta kyokka ate mu Uganda bagamba nti yali abega Uganda nga information agiwa Rwanda wakimanyako nti bamukwatako kakati oyo gwe bakwatako nga bagamba nti atunda ebyama wa Uganda kati bamutuusiriza ddala ku soosi y'ebyama ebye Uganda kati balinga abantu bana by the way abalina kyebandigambye nti ebibuuzo ebyobuzaale Adonia yono yali akulubana ne principal juzi Adonia tiberondwa abadde gundi wa UN mu Ugandan ambassador to the UN juzi wano yali akulubana ne principal yes mujjukira Adonia naye alina obutuuze oba bwa nsi ki Adonia nesi mu Uganda by now by registration isimu na Uganda ndaba ambassador Adonia ayebale Honorable Calvin Ochwedu owache wawa muganga ne Sanji Tanya president yawandise nanga nti abange
bano musoke banoonyerezeeko kakati ye Museveni agamba musoke banoonyerezeeko yateekako butesi mukono nagenda ne ku Twitter ye nga n'okusoma mutasomyemu nga Museveni gwe bagamba nti he is a man who feeds on intelligence as you like this kasoda kitegeeza ki awo kikakasa ekya Andrew Mwenda yavaayo ng'ali ku platform ezimu n'agamba Museveni is a senile ye muntu goyinza oga nti embeera gy'alimu kati bane mu nsonyi wenkozesa ekigambo nga bwe kirina okubeera mu Luganda nti kati mu kaseera kano Museveni ali mu mbeera y'okubeera omuntu omuwutta tekivuma neebeera condition oba ebeera state of mind nti omuntu asobola okubeera ng'ebintu oluusi ayinza obitegeera oba oluusi obutabitegeera naye ate nze sobola muwakanya lwa nsonga ali kumpi nnyo ne mutabani wa muzeeyi kuba Andrew Mwenda wa PLU oba ali mu bifo ebitaano ebisooka kojja wa Muhoozi ani kaye Andrew Mwenda mama wa Muhoozi muganda wa Mwenda kakati ate Andrew Mwenda yali ayagala kuwasa muwala wa Museveni omukulu tebizira naye baamumumma kati ntegedde ensonga lwaki Museveni yamma Mwenda omwana we aliwa kasi tobeera frustrated basobola okuteekako ekintu kyonna ate kyonna kye bakuteekako kikwata kubanga oba tolina ngeri gyokyesobola kukyesimattulamu njagala aveeyo agambe nti nno teyayagalako okuwasa mwana wa Museveni Natasha awo tugende ku gundi ddako kati Andrew Mwenda yali ku tweet olumu n'agiteekako Museveni is a senile andi omuntu kasobeera nga oli mu state eyo kitegeeza nti ebintu ebimu bakuleetera kuteekako mukono temubeeramu nnyo input yo kasoboza wahoze nga bwe nagambye yes n'okusoma mutasoma ate Museveni ye muntu asinga okwagala okusoma asoma amawulire naye ndowooza n'ebyasoma asobola obyerabira nga amaze okubisoma ye yennyini yadifendingako Anita Among abukozesezza nnyo and he has been so hard working yebaka essaawa ebbiri omuntu omukadde ng'oyo aba yeetaaga neyebaka ne bamutwalako nebweru nayota kasana abikola temulabanga babeera bamuvuga n'amaani yeyotako anti kakati kabukulu nga zze ayinza obaga muyimirire naga kati oba agenda kukola ki waliwo pulezidenti gwe baŋŋamba nti yakaddiwa ne bamuyitira abagenyi n'ava mu kisenge nga tayambadde yali ba pulezidenti w'ensi emu saagala zoogera bajjeno be ne bamuwamba ne bagamba nti mbutuufu nedda yagenda okusisinkana pulezidenti munne nga tayambadde waliwo bapulezidenti abatuuse mu mbeera ng'atuuka okubuuza nga tugeze mutuddeawo n'abuuza ate oyo yaani ne bamujjukiza nti pulezidenti oyo ye minisita wo ow'ebyobulimi naye wa NRM awagira NRM nti ye okay basi kitegeeza nti aba takyagoberera bulungi bigenda mu maaso oba nfuna njagala nkuzeeyo ku bawagizi baffe aba NUP nti abawagizi ba NUP nakugenda nti tulina abawagizi ba mirundi ng'ena abasooka bali so emotional bagwa mangu essuubi era judgment yaabwe ebeera ya ekiguddewo kirina okufunirwawo solution takola analysis takola nga tafumiitiriza ekijja mbongo kyaleeta kati tulinawo abawagizi abalala nga bakwetega njogere nnyo bandabe bwe banandaba nga njogera nnyo nga bampita bwe banampita nga babako kye bampa bwe banampa nga nkyusa olutambi oba okitegeera kati abo nabo gye bali ne wabeerawo n'abawagizi ba NUP nga tebabitegeera bulungi agamba ng'oyinza okuya n'ogamba naye banayo kinywa kino principal yali mukyamu okuva Uganda ate si yandibaddewo ne bamusiba nga Besigye bamusiba mu butuufu alimba nnyo etulekerera nga temunnavaawo n'omugamba principal mugezi nnyo olaba yasobola okusimatuka ku basajja abo n'agenda eyo gyali asobola okufuuka pulezidenti oyo yasinga wanupu okitegeera byombi abikkiriza ali awo kyomuleetera kyagenda nakyo ne wabanawo n'omulala wa NUP nga ne bw'omusala n'omugamba nti yogera Kyagulanyi waali
tayogerawo. Nze omu ku bantu abagamba nti bwe kiba kyetaagisa mutwe gwange Uganda okutereera ku lwa Kyagulanyi bagutwale. Ngambye nti sigambye katakalaamu. Ngambye nze omu kubakkiriza era bagamba nti bwe guba nga mutwe gwange gwe beetaaga Kyagulanyi okusobola okutuula mu ntebe bagunone essaawa yonna we baagalira. Canada ne weetampa butuuze nga bannayuganda bonna bagenda kufuna emirembe nga Kyagulanyi ali mu ntebe omutwe guguno mugunone mugutwale. Kati abo gye bali beba Edi Mutwe beba Waiswa Mufumbiro including me. Okategeddaako okitegeera togenda kujoyogera ekikyamu ku Kyagulanyi nkuleke ne bw'oba ng'oyambadde saati ng'eriko Kyagulanyi nga ku mutwe kuliko nga wenna oli wa red naye n'oyogera ekintu against him. Either oba tewamutegedde butegeezi oba otwerimbisemu ng'oyambadde ebyambalo byaffe. Sikuleka waggulu. Oba okitegeera sikuleka lina omukutu gwe mbaddeko omwana n'ateekayo ekifaananyi ng'agaba Uganda branding a bus promoting a tourism eri mu Canada Ottawa with a lot of excitement. Kyokka ali wano yafuna empapula nga yadduka Uganda lwa bukulembeze bubi. Kati baba bakuwadde ssente mmeka okuggwamu amagezi nga olwaleero ba unveiling Uganda promoting a tourism. Kyokka nga ensi gye bagipromotingiramu yataddewo bbaani ya myezi 3 nti tetugenda kukkiriza abantu bava Uganda n'ababadde mu transit nga bava Uganda bagenda mu quarantine wa 21 days because of Ebola. Amagezi go gabagakola baba bakuwadde ssente mmeka okuba nti no otunda omwoyo gwo obwongo bwo buba bukola bulungi ng'olwaleero Uganda eri mukwe kugezaako kusesema kyeyeeridde ega tulina Ebola ate banaye tetulina Ebola ate tulinayo keesi emu ate kakati ate tuganye ebivulu bali awo bali mu kubutaabuta na balinga kitengejja ku mazzi nga naawo balwirizinga obulango. Oyinza okupromotinga ice cream mu budde bwa sino ng'olaba sinaagwa nga obulango obutambula ku TV ice cream tosobola bane tubenemu n'obwongo. And whoever was behind that promotion bw'obanga wabaddemu amagezi nga toli kye bayita malya ga nsimbi eyo promotion bw'ebanga ebadde erina okugenda mu maaso wandibadde olina okugiyimirizaamu paka nga bbaani eno ey'emyezi 3 evuddewo kubanga tekiri ku Canada yokka. When Canada speaks US eba eyogedde UK eba eyogedde Europe eba eyogedde gwe ng'ojjayo sere ya mwi wa musolo ng'otandika kuteeka kipande kya ice cream oba otandise okuteeka ebipande eby'ebitabo otunda bitabo kyokka ng'ate ekipande okitaddewo wano ewasula ba muzibe abatasobola kulaba. Oyinza okuleeta posta ewali muzibe ng'oyagala muzibe alabe ebiri ku posta. Abalowoleza Uganda Tourism Board nze singa mbadde mmwe obutatuswaza ezo billboards eziri ku boloka za Toronto ezitambula mu bategetinga World Cup. The best way to market Uganda is promoting kitwandise coexistence. Kuvuganya tabeera mulabewo mukubisa ideas. Tosobola kubanga oyina abaana mu basement ng'ogenda ne ku Twitter n'ogamba nti nassa 23 owa 24 ye president waabwe ngenda mukola bwenti ne bwenti ne bwenti. That is the worst promotion you are giving to your country. Ne bw'oteekayo obulango 10 mb'olanga ensi nti erimu ebirungi bwe biti Twitter emu bweti eraga nti no I have Edi Mutwe in the basement eba emaze okwonoona biri byonna abantu abo tebategeera. Nalabyeko abantu abamu nga basengula abantu. I think nakuweerezako ka video awo nga ndaba basengula abantu ati kati kyekugamba nga akutte ekipande ekyamuhoozi yatuse ku nyumba eriko ekipande kyamuhoozi yabadde akiza n'agamba kamera yabuzeko kuba saluti nakivaako kakati kitegeeza ki nti mu Uganda bw'obanga olina ekifaananyi kya muhoozi n'okiteeka ku bizinensi yo ne bw'ebanga bizinensi yo tewa musolo teri agenda kukubuuza musolo. Kyokulaba omuntu asobola okugamba lwaki Bobi Wine yayitawo ate okufuluma nga kyangu nnyo nga yakwata emmotoka n'agiteekako ogupande gwa muhoozi n'ateekako
Muhoozi for president buli watuuka bagamba jambo sa jambo kati gosobola ogiyimiriza katolaba eyo impunity bwetava mu nsi yaffe tegenda kubaako na byakulaakulana. Ensi yaffe yeetaaganga buli muntu asobola okugoberera amateeka nga ne vice president mu nsi nga bulaba Uganda abantu bandibadde 3 bokka oba emmoloka zandibadde 3 zokka ezikkirizibwa okuyita ku oba wanuwe oba okufuna kye bandiise right of way. Esooka convoy ya president, eyokubiri ambulance, eyokusatu ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Abalala bonna tebalina emergency. Ekyo nkyogedde. Naye osanga omwana nga batwala mwana ku ssomero, omwana wa captain bamutwala ku ssomero balina emmoloka ziyita muwanuwe mwe gye muva yo gye zidda kuba yewali space. That impunity must stop. Era nasanyuse nnyo nga ndaba bali mu ezo ng'ayogera ku bintu ebyo nga munogamba right of way. Naga you guys bino birina okukoma. By the way, kansinzire wano mpereze message eri bannanga ba National Unity Platform. National Unity Platform sikinkakatako naye kambawe message nyinza obutaddamu kufuna mukisa guba wa jiba wanga bwe jiba wadde olunaku lwaleero. Nalinda mulayire manye nti mulina mandate. 1 to the MPs. Nja kulusaba kye muba musookerako mukole kye twandiyise olukyala oluli official mu ofiisi ya Katikkiro. Musabe kye twandiyise audience with the Kabaka of Buganda. Mutegeere obwakabaka bwagala ki. Ebintu ebyo buli mwaka mutukolere ya accountability nti ku bintu Buganda bye yeetaaga. Mu mwaka guno twasobodde okujjayo kino, mu mwaka guno twasobodde okujjayo kino. Tukooya abantu okugamba nti nno Ssaabasajja Kabaka waaligwa wendigwa naye nga tukijjukira tunoonya bululu twagala okulaba ku kye bayita results. Abali ku mutendera gwa local government nga ntandikira ku Lord Mayor mukozesa obuyinza bwe mulina mu mateeka okuyisa kye bayita bylaws. Naye musooke mukoleyo ze mwandiyise community engagements mutegeere abantu abo biki bye baagala. Ebintu ebyo mubiteeke mu action oba mubiproposingire government egaana okubikola mugenda kusigaza amaanyi. Mulina okukolera abantu. Abantu bonna abali mu bifo ebyobukulembeze mujjukire ekintu eki. Ekifo ky'olimu sigwo kyoso kibeeramu ate sigwo ogenda okusembayo. Actually goyina n'obuzibu bunene nnyo nti oli mu kifo ekyo. Naye abagenda okunyeenya okujja mu kifo ekyo be basinga okubeera abangi. Gwe byolina okukola okumatiza abantu bali abaakulonda si bingi nnyo. Wabula amatugo gateeke wansi eri ate ng'emikono gyo gikola ate ng'amaaso go galaba gy'olaga mu maaso. Bw'onoddaawo n'ogamba nti nno mmanyi ekyokukola abalonzi nja baddira ng'ebulayo omwaka gumu oba emyaka 2 ojja kifuuwa ng'okizza munda. Ekisembayo temulya mu Robert Kyagulanyi olukwe. Oyo yenna eyafuna kadi ya National Unity Platform nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuteerako omukono n'obukulembeze bwa National Unity Platform bw'olyefuulira kye twandiyisa abantu abaakulonda. Ekikolimo tekigenda koma ku linnya lyo, kigenda ku baana bo, kigende ne ku bazzukulu bo. Oba oli awo tewalibaayo omuntu mulala aligenda kuddibwamu oba aligenda kuweebwa buvunaanyizibwa olw'ekyo kye wakola. Okulya mu muntu olukwe si kintu kyangu kyakusonyiwa. Ekyo nkibagambye. Mwe abakulembeze buli ku testi nnene nnyo sente zigenda kujja bano bawuzambu balwanyisa nguzi bo bennyini benguzi. Otunulira Museveni n'olaba enguzi okuva ku mutwe paka wansi ku kigere nga nguzi yawa ababaka ba parliament sente n'abasuubiza kino n'abasuubiza kiri ate at the same time n'atandika okugamba nti gundi ate bino yabijjawa. Gwe wennyini gw'ogambye abantu babbe ate bwe babala okubba ng'ogamba nti ate bye babbe lwaki babikozeseza bulungi. Bwe mutaakolerere bantu abantu bajja kubavaamu. Ekisembayo abalonzi mujjukire bannange teriyo muntu abasinza maanyi. Emmundu gye ziri ne teriyo emmundu zisinga abalonzi maanyi.
abantu nga mwekuŋŋaanyiza musajja yabagamba nti nga twekuŋŋaanyiza ono omusajja tumutwala nga talinnya abantu bonna abagudde gavumenti zonna zigudde lwakuba nti abantu baba bakooye naye munaabeera comfortable mwe munaamanya kakati saagala ngambe nti no programu ngimaliriza nedda sebo obusembayo obwo era sebo obadde okyalina kyoyagala ogamba kyogera programu ewedde of course onna okutewo ya atakutegedde yaba atakutegedde nga byanguye yes sir atakutegedde leka naawe kankoleyo kana kasembayo yaba atakutegedde yaba atakoze eki this is a disclaimer atakutegedde njagala okwogera kino si mu bubi nti President Museveni agezezaako nnyo okukoonaganya eggwanga ly'abannalwanda ne bannayuganda ate nga akikola mu bikolwa akikola mu palamenti n'akikola ne mu kyetwandiise amateeka palamenti gye bakolera amateeka naye nga Museveni tannafuuka president wa Uganda okimanyi nti abannalwanda nga bwe bayine nga kyekizi like abanyarwanda balabise nnyo okubeera ekizibu kya Uganda kubanga like simanyi lwaki olutalo luli awo ku mawanga gonna anti kati gwe kyolina okukkiriza abasudani mwebali n'abasudani babi naye bo si lutalo nnyo anti kati abakongo mwebali abasudani kyolina okumanya si bakulembeze ekansanga awo mwebali si bakulembeze abalitria mwebali si bakulembeze singa tukkiriza omusudani n'afuuka president wa Uganda nga bwe twakkiriza Museveni yali omunnalwanda okufuuka president wa Uganda we can get the same problem kati bwe mwagala okulaba ku Uganda enyuma muteeke obuvunaanyizibwa bwammwe muteeke obwesige bwammwe mu Robert Kyagulanyi Center ekisooka ava mu Central is a center of all tribes and nations nti oyo omuntu asobola okwaniriza abantu bonna regardless of wagye bava by virtue of position nga banoga nti nga Buganda bwe yeetondekamu Central Uganda n'abantu abali mu Uganda mu Buganda bawulirira ddala nga bali kitundu ku Buganda ekyo badde okimanyi nti abantu bawulirira emirembe mu Buganda okusinga ebitundu ebirala ebya Uganda nze nina wano omukyalo omulitria mukwano gwange muganda wa Nanyini Casablanca but the wing ejayogeramu I don't know why abagwira ba appreciating Uganda but bannansi they don't appreciate it maybe it's the same way nafe wetubeera wano nga fa aba appreciating Canada abagwira tebajja appreciating ekyo kyangu nnyo bwe kitunuulira oluusi ekyo kyangu nnyo manye ensonga lwaki nti programs ezisinga zibeera designed for the immigrants nezaba indigenous people weziri lwakuba ebiseera ebisinga kanku ekyokulabirako ng'okimanyi nti nno okufuna omulimu mu gavumenti wano oteekeddwa kubeera citizen oteekeddwa okuba nga olina permanent residence status isn't that a privilege to the people the indigenous people okimanyi nti anti katuwulira kyenjagala okulaga kikino nti oba okategeera nti gavumenti bweba egambye nti tetugenda kuwa muntu mulimu nga gwe osobola okugukola ne bwoba tosobola kugukola tusobola okukusobozesa n'ogukola tunaamala kulemererwa kufuna mummwe abaffe nitwoka tugaba omulimu engweru ate kati kakalamu bwajja n'ava gy'avudde n'asoma social services n'afuna omulimu ogwo gwe gw'onyooma okitegeera n'onyooma omulimu kakalamu n'ajja n'ava e Uganda n'asoma course mu social work n'agiyita ne bamuwa omulimu n'ogaa nti ate kakalamu akola omulimu gwe nandibadde nkola ate nga gw'omulimu tewagusoma wagana okutakinga that advantage of getting that job oba okategeera kakati ye problem etera okubeerawo wakati w'abannansi nti mu nsi kati ng'eno e Uganda sijja kugamba nti kisoboka lwa nsonga nti bannayuganda bangi abasomye abaganda abanyankole ab'amawanga ag'enjawulo naye emirimu ne batagifuna ne giweebwa abantu nga bava mu ggwanga limu obanga baluganda abako n'ab'emikwano ekitali wano wo bwe mukola application nga muli abantu 10 nga kati kanku ekyokulabirako fe course gye twakoma gye twasookerako nga banoga nti the first entry course
twasoma nga mulimu abalina permanent residence nga mulimu n'abalina citizenship ya Canada naffe abali ku kitwandise refugee status. Kakati bwe bajja okulondamu bwe bagenda okutwala American Embassy yajjanga yeetaaga bonna abaali balina obutuuze bwa Canada yabatwalirawo without any interview. Okitegeera kati abaasigalawo nga temulina butuuze bwa Canada oba tolina butuuze tolina permanent residence company endala nezijja nezigamba nti neetaaga abantu bwe bati singa nange nalina obutuuze bwa Canada olwaleero singa nkola ku American Embassy oba kitegeera kati bwe baba bakwadde privilege eyo ekumala nti akalimu konna ne bekabeera ka wansi katya bwe baba balonda agenda okutwala ekifo ekyo nga kuliko citizen gwe basooka okuwa priority kuba bajja kubuuza credentials zo. What is your ID? Citizen ajja kuteekayo gundi ye kaadi ye oba ID ye kati gwalina gye tuyita brown paper tosobola kucompetinga na muntu alina PR card. Those are the privileges for the citizens, but in Uganda bakiyita mwana wani buli wolaba t-shirt eno omanyanga nti message gyemba ndeete bayagwanga ebayagwanga bolaba red manya omwoyo gweka guba gukoze eki guba gulinnye bwe tunaddayo ne tukomyawo tetwogedde nnyo ku gundi yaffe kabineti yaffe nga ab'opposition neera nja kwongera okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu one nkiddamu buzzi okulonda leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi webale kumuwa mandate ye ey'okubiri. Nze nsuubira nti Joel Ssenyonyi ne Secretary General waffe wa NOP be bamu ku bantu abasinga okutegeera ekibiina kyaffe. Namboze ekibiina kimukozesezza bulungi. Namboze bamukozesezza bulungi era we bamutadde ategeera bulungi. Ate jjukira tukyayinayo bajja kutambulako emyaka nga gijo bwe tulaba gavumenti yaffe tenaba kutwala buvunaanyizibwa bwaffe mu bujjuvu ebiri kitundu ojja kwesanga nga Namboze oyinza okwesanga Namboze afuuseeko commissioner of parliament but she must ekya commissioner kyamaanyi kyekyokuwerako emmotoka baliti babawa abalala baliti babawa naye nga nabo babeera ne privileges. Kati nno kankubuulire buli muntu gwe bawadde kati wawulidde waliwo be bawadde okubeera bakiise ku like nga banoga nti okubeera omukiise ku East African Parliament okubeera omukiise ku Caribbean country parliament European countries parliament yes ate abeera paid shadow atambula andi bw'okozesa obulungi kitwandiise benchmarking n'okozesa obulungi diplomatic passport ngeriko shadow minister buli mubaka wa parliament asobola kugamba nga bashadow bulungi kati asobola ita kwemba senga gamba ndi shadow minister tekibeera shadow minister ku gundi diplomatic passport tebakyateeka mu gundi tebakyateeka mu like tebakyateeka kati gakana akavubuka akafika akatuuka gundi kamaseruka bakawadde akawala akatumya akabiri mweti baseruka fala wabavubuka fala kugwe naye ku bantu bakiikirira agamba akana tawasanga ajja kuwasa lwakuba kakyoli baba akakyoli kali kyatezitegerekeka maseruka mulala oyinza nze okweyimba maseruka yewe gundi amaseruka yewe mukono akawala aka minister ke bamuwadde okuchalenjinga kato nnyo kiri ya kyoli n'emyaka gye gimu abiri mwezi akatwale akaliye kagamba nupu emire NRM era obo bisawe nzera singa badde baseruka nze mbadde kayisawo kakati nendio kanka anti kakati kati maseruka namala abeerako ku amanyi nze nupu kyenjagalako etandika ebitabaddeyo singa maseruka akola challenge sinakatwala nakola TikTok live oba interview yonna nga minister nga shadow minister vis-a-vis the minister for youth nga babeerako bonna ne bakolayo kitwandiise oba njiyite ntya idea exchange kati ate bali abali emotional
ababaka bafa bali emotional ekyate tebagala kiraba mulira ababaka bafa bali emotional singa Maseruka bamusanga nga ayimirire n'oyo minister olaba abatulyamu olukwe akawala akatwale yadde kakyoli ali akamanipulating outshining bwe kyolina okumanya teriyo wa NRM ategomba kubeera mu NUP kubanga bangi nnyo aba NRM nga babadde mu bifo ebyamaanyi ne batategeerekeka abantu ne batabamanya naye ng'owa NUP nga kansala wa NUP asinga minisita okutegeerekeka oba okumanyika oba kimanyi ate kasolo shining nga kakwataganye ne Masaluka omulimu ogwo tumukwase tomanya ayinza otujjirayo omubaka baka kye mulina okukola yagenda n'afuna oyo omukazi omudokolo oyo omukazi oyo Nyamutoolo sebo ne kalicha naye agenda aziga mpola mpola lwakuba Kenzo tali focused visionary kuba kati nga Kenzo yandigenza okuva mu kisanja kino nga alina kyeyeyongeddeko ali comfortable kakati ate Kenzo erinnya lye lyeyongera kufa akkirira lyeyongera kufa actually kati Nyamutoolo afunye nnyo mu Kenzo okusinga Kenzo wafunye mu Nyamutoolo kati Kenzo ate ye byafunye ayina kyewandiisa accountability issues nti n'ekifo kyalimu nga president wa federation eri registered under the instructions of General Salim Saleh, the federation that has no kulondebwa terina structures ziraga nti it is a federation. It is a federation because it has money. Nenga kati bamuteeka mu kyewandiise komera edita musobozesa kulowooza kintu kyanjawulo kubiriwo. Okitegeera ate nga ye Nyamutoolo bw'atambula ne Kenzo Nyamutoolo atapinga into Kenzo ate Kenzo cannot tap into Nyamutoolo kati awo waliwo obuzibu before Kenzo Nyamutoolo newe yandizinya ddamu tewali yandimutegedde n'akatono ekyo kyo twagala kimukakasa newankubadde teneka mbuzi Nyamutoolo kiki kyegomba ku Kenzo stamina waliwo abaana abamu abali kati olaba nga kakawala kimbadde nkugamba kati kagenze mu byobufuzi nga kato exposure erabika okuba nga si eri awo ey'amaanyi kati wamala n'akuba muffe tuyinza omutagazaawo n'alaba nga yabeera eyo yakulira eyo engulu eyo kati Kenzo ayinza okuba nga ono omanyi abawala bali fani omuwala asobola okwegomba omuntu nga just karakita ze ziri weird zirabanga kunagana otundu gayi ngali fane ngali awo naga olwemba ngenda kati mbuuza Nyamutoolo ne Kenzo ani eyayenda ku girlfriend wamu no boyfriend wamu ne ekyo simanyi naye bali bakuti kuba bagamba nti biruddewo ngenda njagala pushinga kati relationship eyono omulenzi eya Maseruka akwategere ne luno olwana oluto alumanipulating kati yatandika okubikozesa ministry ekole naye ngono ya shininga Maseruka namuweereza ne message ku gundi ye ogirina namba ye namuweereza ku Twitter namutereddeko message omanyi njagala nnyo okulaba nti National Unity Platform ekolayo ebyenjawulo nga musaba akoleyo kyetwandiise national nze samugambye ebyekisiro nze namugambye akoleyo the first ever national youth conference for the opposition. It is possible. Newe bajja ne babeeraawo ekavule nakunganya abavubuka oba bakulembeze b'abavubuka mujje mu brainstorming kuba mwe bavubuka mwe muliwo mwe bakulembeze ab'omulembe guno ate era mwe bakulembeze abaddako tufuneyo a national conference for the youth nga bali ku line eyo. And by the way, kati ezo conference ngezo, you can challenge. Olugwe bayita minister w'abavubuka n'omuganti, these are also your constituency. Bano bavubuka abo. Kubanga minister w'abavubuka mu Uganda, si minister w'abavubuka ba NRM. Ate yayinza okwakitwala bw'atyo. Kati ate bwe buzibu nti obuzibu. Naye yo muwala oyo nga tetunabagenda muwala waani oba ye wa Moses Ali. Mutani wa Moses Ali, he is a lawyer. Kubanga oyinza okubeera awo nga bali okumuleeta nga naye alina jeno awo mutabani Malawi bamuyita dokita kadokita bakaita kaani kakawala njagala nnoonya kuba ogenda ku Google bayinza okuwa taata we
tebasala malanga muleta police bwatufu naye kati osobola okubeera mulisi ya Museveni nga tolinaako gamba n'ogu ku myaka egyo gamba n'ogu n'abulawo tasobola naye omuntu gwensaasidde ye balamu bamuwadde ministry enzibwe nnyo bamuwadde ya local government kati ate ne bamuteekako omukazi omuzibu ne Museveni of all people anyway kambireke tuve ku program naye Maseruko omwagaliza tosula omwana mu mbi ojja kusanga abantu mu commenti nga bagamba walaba kati batandise okubira NRM omupiira biveke omwana mwana mutu bonna batu byonna abirina kali kyajaziiga mpolampola nedda kyembuuza omuwala byonna abirina oba just abeerenga Nyamutoolo obeerawaawo naye gyalasonaye tebagana ne Nyamutoolo naye mwana w'omu ku balwanyi ati kyekyo kyekugamba nti bayinza omumugira ate ne bamaliriza nga bamumugiye nga bagamba mukipae kyaffe tuleeta awo bazibu nnyo nyina mukwano gwange ayina omuwala gwe yali ayagala Muhima naye omuwala bamwokya amazzi nga bamugamba lwaki oyagala Omuganda bali abasajja bazibu bannange akakaana yasikanu kasemba owulira oyagala akwatemu naye ddala sooka mutaasa tulina okugenda ku Google tunoonye mwana waani ebyo bibalekere bali ababiri ate bw'obanga olina gy'olaga tobuuza bw'oba oyagala okulya enkoko tobuuza kiki yasembeyo okulya okimanyi nti enkoko ziwoomerwa nnyo obubi bw'abaana abato bwatugamba nti mulwadde nnyo naye bamukomezaawo kristi olwokuza omulwadde amuli kisoboka mu gavumenti ya Museveni teri kitasoboka ate nga bategeezaki anti ye president alina eddembe okukola ekintu kyonna nga bw'ayagala ngate omuntu agenze nga taliiwo mulwadde muyi alina abalala abajja mudeputizinga gwe osaagana okusaaga akaana agamba lesika kabala akukeekaani kati waliwo abantu abamu bannaye nga bo Katonda abasaasire nga tebalitegeerekeka bwe bataba tebeefuddeeko kati oyo omwana alina tutapingako mu muntu omu amanyikiddwa avumbevumbe naye gwe obadde ki omwana lwaki tomuvaako mwagaliza oli omwana tukikole mu wiiki ejja tukole research wiiki ejja tujje tutegere taatawe naye okimanyi nti bannayuganda ebyanita amongo babivuddeko dda kati mbuuza bakomyewa ebyokunoonyereza byawedde naye banaye Museveni nga yakunamiza akunamya naye Museveni kyakoze anita amongo saagala kituuke ku munnabyabufuzi mulala yenna simumaliriza kyakoze anita amongo saagala kituuke ku munnabyabufuzi mulala yenna bakwati mulwezijjawo nayagala kunjogezaako ng'omuntu omubi n'amazima omukazi abadde aluga nti muleka buli kimu kyayitamu akiyitemu yeebuulirire ategere lwaki okukakkanako sometimes kirungi kati kambuze ekisembayo lwaki bambega ba Museveni ba stage managinga Kadaga okimanyi Kadaga bamwokesezza abayaaye bamukubidde esimu nga beefudde abalogo ne bamurecordinga kakati omanyi omuntu okukwataga oli desperate nga bonobeera nga oli wano oyagala mpapula okitegere oli akimanyi tonaba kuba mu kooti nakubira esimu nagamba Matovu wangi mune twafunye omusajja wano empapula ozifuna mu nnaku 2 nakwata off guard batomeza Kadaga banaye okwagala ebintu kuswaza yekibi ekingi abasumba b'e Uganda tubatumiddeko nnyo The Answer Channel, a solution to every situation.